ho jako akawuwo ndiyekadde kusomera ddungi erisobola okumpisa obulungi. Katende Arthur ow'emyaka 2 nga mutuuze w'e Kawanda mu Wakiso yatudde siniya ey'okunomako guwedde n'afuna obubonero 13 ng'ono abadde asomera ku ssomero lya S.4 Nakyesanja wabula kati alemereddwa okweyongerayo lwa bufunda bwa nsawo ye kubanga n'okumalako siniya ey'okuna atobye butobi nga ssente olumu abadde azijja mu kuzimba. Kyesi njagala twala BCM olw'ensonga kale muli eri gye njagala era teacher wange yangamba nti oba oyagala okufuuka doctor natwala biology na chemistry. Mu biology nafunyemu D1 ne mu chemistry nafunyemu D1, mu math nafunyemu D2. Kale mbadde njagala twala BCM A-level. Ono we tumusangidde ng'ali mu kuzimba okusobola okwebeezaawo era n'asaba bazira kisa okumuyamba asobole okutuukiriza ekirooto kye. Kyamazima sirina ssuubi kubanga ewaka tewali ssente era babayo yandiyagadde okunyamba okusaba onyambe kubanga awo tanyamba kale Namba Sanita ng'ono ye Deputy Headmaster w'essomero lya St. Nakyesanja agamba nti bafuna Katende mu siniya esooka nga mu ky'omusanvu yafuna obubonero 7 wabula yabategeeza nga bw'atalina nsimbi ne bamusaba annoonyengayo emitwalo 2 buli ttaamu asobole okusoma. Twamufuna mu senior 1 nga yafuna aggregates 7 ne tumuyingiza ne tumuwa ekifo tumugamba asasule ng'emitwalo 2 asomedde. Bwe yatuuka akaseera n'abiri ne gagaana ne tumugamba Arthur kale leetanga emitwalo emeka 10 nga fees osoma olw'ensonga otukwasizza ekisa tolina bakola ki bakuyamba. Arthur n'agamba madam kale nze nja kusoma naye ng'alabika twatuuka akaseera nga yeerabirira atambula okuva ekawempe paka Kawanda ng'atambuza bigere. Wabula ono yatuuka n'alemererwa nga n'emitwalo 2 tagayina kyokka bw'amaze siniya ey'okuna n'abategeeza nga bw'ayagala okusoma obusawo nga bano basoose na kumusekerera kubanga ne combination ya BCM gy'ayagala okusoma tebagiyinawo ku ssomero lyabwe ne basaba bazira kisa okumuyamba asobole okufuna essomero erina combination ye n'agenda ayambibwe. N'agamba njagala BCM kuba njagala fuuka musawo yatuseseza nnyo n'atugamba njagala nange nnongoose ku bantu mu bulamu bwange kyensinga okwetaaga. Ne tumugamba ye nti ffe wano tulina O-level ne A-level naye tetulina combination emu yokka bwe tukwekesi bagiyita BCM tuba tetulina bagiteekawo. Muzira kisa yenna gy'ali bw'aba ng'asobola okuyamba omwana oyo nga essomero liba limu providingira school fees byonna n'ebyokukozesa kuba talina okuva ku uniform kitabo kalaamu byonna abadde tabirina naye ng'eggwanga tuba tufiirwa omuntu obuvunaanyizibwa bw'atyo. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Amasomero amalungi nago gye galina obusobozi talina ne waaba muntu kinnoomu asobola okukwata ku mwana oyo nga taata we n'amuyamba n'aba ng'asoma bwe kubadde okusaba kwawe.